Mr. Yang for inviting us here and trusting me to work together on this project. Uganda mumanyi, my country, I love my country, and since AKUBYE CINDY, since achikozesa. Chibola bayanga sumu bide wano, nga nyonga mwenna mkola chi mulaba. Sobola kuba wachi, sobola kunywa, sobola kuba wachili. Sobola nge mazi, zenywanyi amazi, nywa liters 2 nina ekibakuli kyangula kwa kati ndabika kirese mu motoka. Tambula nakyo buli wamu, tekamu amazi ga Westlake gange 2 liters. Because omuntu yenna omulamu abantu banguza new skin bichi amazi pure mineral water ono agenda kuyambako skin yelake bulungi ngonyede just 2 liters a day because water is good, most especially nga pure mineral water. So Westlake bolaba Westlake water kati sawe bwera Sheebah quality mazi malungi health banga work out 5 times a week so tuba tuloko ofulumye ntuyo mbera ku stage buli omwanya ebintu byakola obwongo bwo bwetaaga amazzi pata amazzi amalungi nga tekeddwa mu bintu byonna tegamixingidwa mu kintu kyonna pure mineral water. So Westlake emazzi gange genjagala bwe Sheebah holiki yenna ayagala Sheebah nawakiriza mu Sheebah bula akatipaka k'amazzi mpagira nga wogera ne Mr. Yen tuwagira Abannayuganda bonna bagenda kukolagana nabo because bwe tujja wano ne Uganda yatagenda kujja n'ameeyi bonna tuli already mubalaba bayimiridde wamu abasinga Bannayuganda naye bamanyi China, which is good. Tuli Bannayuganda n'oyigayo olulimi olulala nakyo kyakabi. So that's with my sister. So please support us. This is my new product. I am going to love this because you're going to nnyo okutunda nga Uganda nywa liters 2 every day. So ngenda baguza kintu kya health era ngenda kwogera nnyo ku mazzi wakyala ku baami everybody with our health. But Westlake not. Thank you. Brian chifananyo chifunye. Okay. Sheebah karungi bye bigambo. Njagala clarifying tegali ku market yet. But tubadde twagala creating awareness mbagambo ku deal ya feno. But try signing up sometime back. Naye tubadde twagala tukyongereko mumanyi nti mu maaso awo tugenda kukola launch ennene nga bazze ku market tubagambe. But coming very soon. Your supermarket, in a shop, very near you, everywhere. But you should get over trust me about this. But you are getting over the show. We're going to go to the Mazing of the night to cheering up Westlake Sheebah. Bigambo bya Sheebah obaddira ko mu byayo gede mu lusuubo nti kakaleka tuka ka kukyalo. Another thing omwami kyangambye nakyo abagala ba distributors abagala okutunda abagala okukolagana naffe essaawa eno because mukati mulina okumanya contacts mufune ebintu byammwe nga twakatuuka wano mufune amazzi gammwe. So tugenda balekera contacts omwami agenda kuba everything kigenda kubeera ku social media tugenda kugulawo pages za Westlake water buli kimu tukiteekeyo then distributors can come and talk business. Mukitegedde kuva ku kaduuka ka kukyalo paka ogenda ba ulowooza ku mazzi lowooza ku Sheebah bayiramosi so bano tambula bulungi nnyo onywa amazzi nga Munnayuganda afunamu because olabanga abawadde Sheebah eka naye ate emabega wa Sheebah kubaako emikutu emirala mingi nnyo egikola ki egifunamu ffenna naffe tetwandibadde wano singa tabadde ono kuba abaalireese omukyalina waabwe ate ne tubinywa teri kirumanga mu ggwanga kulaba. So tukubiriza era tukwebaza ne sekwebaza mwami Paul kuba kino wakuba ekikopo kino pulani ne bateekako Omunnayuganda omuntu owaffe ajja tunyonyola mulimi owaffe tunyweye talina bino byokka waliwo n'amata gakolera era abaganyeddeko temwejjusa. So tugenda mu kibuuzo ebibuuzo eri ab'amawulire ebiri ku mazzi n'omwami oli then tujja kgenda mu maaso mwena bagambye she's the business. Ab'amawulire omwami oli abuzibu ebibuuzo ebiri very legit kansobeze mu recording hands. Mr. Paul wanika omukono buli omu mumanyi by name. Representing. Mulimu olina amata. Sikyagala representing. Njagala mubeere mubuuze nga information namwe muli. Anti kati awo kakasiga lugamba kati yava. Kati mwami waluge. Ndi mukazi wa business. Nina holi ku hearts. Nina boat. Nebala. But
anango abantu ba business bakola ebintu kumwataano entrepreneurship bw'oba omanyi business nga byonna obifokasinga kasito amazzi agula amazzi ate era yeetaaga paadi bw'amala togulaako kimu ekirala n'otakyetaaga ate bw'omala era ofuna ekirala oyagala omuyimbi akunyumbi sikola byebimu taata byonna biwa saavisi ndala ate byonna nsobola okubitunda kuteekamu maanyi nakuteekamu saala nakuba na ttiimu nnungi omulimu gutambule buli omu akole kyalina okukola naye nga products nsobola okutunda n'ekikuma mubumbi enjovu teremerera masanga gaali ate gye emirimu gye tuba twagala buli omu afuna branding eya Sheebah abe nga afuna ebezo tetujja ku music yekka ani omulala alina ekibuuzo Ivan otubulire gye kiraga tweyongereyo ekibuuzo kyange kigenda wa Mwampo mbadde nakatuuka oba omuntu yenna kyasooka olulaba bwatunuulire botro yo ng'oggyeko ekigambo ekyo waliwo kampuni endala ey'amazzi erina botro bwekyo ekibuuzo mulimu partnership mwagiguze oba kano chimanyi waliwo amazzi gagala okufaanana akacupa kaffe naye akaffe kali registered era kanjawulo kali oketegereza kozi era okwongera okukutangaza omubazi waaba abajja ekitanda obwensambya tasooka kwebuuza kuwa ekibiina ekyo kifaanana kitya tweyongereyo n'ekibuuzo olwaleero tuze wano nga Uganda Ministry Association okulangirira nti Akalulu tukongezaayo Akalulu kabadde kalina okubeerawo nga 23 Monday wiiki eno ejja naye twasazeewo olw'okuba nti abantu abamu beemulugunya nti tebannategeera bulungi enkola y'okulonda ne tusalawo nti twongereyo obudde obw'okusomesa wiiki 2 era kati tusazeewo nti okulonda kubeerewo nga 6 June twongeddeyo wiiki 2 abantu twasobola leero tuze wano nga Uganda Ministry Association okulangirira nti Akalulu tukongezaayo Akalulu kabadde kalina okubeerawo nga 23 Monday wiiki eno ejja naye twasazeewo olw'okuba nti abantu abamu beemulugunya nti tebannategeera bulungi enkola y'okulonda ne tusalawo nti twongereyo obudde obw'okusomesa wiiki 2 era kati tusazeewo nti okulonda kubeerewo nga 6 June twongeddeyo wiiki 2 abantu twasobola leero tuze wano nga Uganda Ministry Association okulangirira nti Akalulu tukongezaayo Akalulu kabadde kalina okubeerawo nga 23 Monday wiiki eno ejja naye twasazeewo olw'okuba nti abantu abamu beemulugunya nti tebannategeera bulungi enkola y'okulonda ne tusalawo nti twongereyo obudde obw'okusomesa wiiki 2 era kati tusazeewo nti okulonda kubeerewo nga 6 June twongeddeyo wiiki 2 abantu UNCC Uganda National Cultural Forum ekiddukanya National Theatre wano tuli eno mugalale nabo batukwatiddeko ne batuwayo $1 million. Essente endala ezayambyeko okuddukanya elections zino zavudde ku akawunti ya Obwa naye nga we mukimanyi nti elections za bbeeyi nnyo sometimes obusente mu elections buyamba na mulonzi mu candidate omu yekka so nezitamala namumala so tezitumaze ng'ekitongole zitutuusizzaako wano we tutuuse twakola budget yasooka okuteeka akalulu akakapapula nga twetaaga $2.5 netuddamu netubalabalamu nga akakapapula kasente nyingi nnyo tugamba tugezeekaako omugongo nakwongera ekitono nnyo oketaaga nga $1,010,000 netukubirako abapatina baffe naye nga ekirabika ensimbi teziriiwo era ze twasobola okufuna zezo ezaava mu Copyright Institute ezaava mu UNCC nezaava mu bamemba baffe ba board members nabo beesonda ne baleeta ku kasente ne ku akawunti yaffe eyakuma akalulu akatannolende bakakawatibwamu katya ekisoboka nga tekannaba kulondebwa akalulu kabeerawo ku lunaku olw'okulonda kebayite akalulu wano ebigenda mu maaso byonna byakutegeka akalulu so omuntu wagamba nti kakwatiddwamu nga tekannabaawo